we shall remove him. That's our goal. He must leave. The idea that no change can take place is false. We must push in these changes. If not, we shall have to force him out. Ebyo byebimu ku bigambo General David Sejjusa amanyiddwa ennyo nga Tinyefunza byazayogerera mu buwanganguse bwe yeetwalako mu ggwanga lya Bungereza. Nga wayamu ne WBS enkyaleero munnamateeka wa Sejjusa Ladislas Kafuzi ategeezezza engeri omuntu gye yatuuse mu ggwanga awatali musisiku gwonna. Jo ku Lwomukaaga ssaawa 3 nafuna okumanyisibwa nti General David Tinyefunza aka Sejjusa agenda kutonya Entebbe Airport ku ssaawa 7 ez'ekiro era n'ensabibwa mbeereyo okumwaniriza n'okubaawo okulaba nti ekintu kyonna tatuusibwako bulabe bwonna oba okutyoboola eddembe lye. Ssenkulu w'essengejjo ly'amawulire ga gavumenti Ofuna Opondo ategeezezza nga gavumenti bw'ekoze kyonna ekisoboka okulaba nga Sejjusa eyali yeefudde kyewaggula akomawo. Nga bwe yasalawo okugenda era asazeewo okukomawo nsaba gavumenti emuyambe akomewo era ne gavumenti nemuyamba nemuwa air ticket. Wabula olutuuse Sejjusa ne bakamutema nga ku kyalo gy'azaalwa bwe bitali birungi naddala oluvannyuma lw'okufa kwa kitaawe Mzee Bwajojo. Mukimanyi nti General yali yafiirwa taata we era nga ndowooza ekyo kye kisoose okubaawo nga bakalabagana. Wano era wategeeza puliida we nga bw'ayagala okunnyuka emirimu gy'amagye atandika obulamu obutaliiko bukwakkulizo. Really yasaba dde okuva mu magye okuva 96. So n'olwekyo ate kati n'okudduka n'agenda n'amala omwaka mulamba nga taliiwo, ekyo kyonna kiba kiraga nti really takyayagalira ddala kubeera mu magye. So bandimutadde mu mazima amatuufu n'obwenkanya bandibadde bamuta akole ebintu bye. Opondo ategeeza nga mu kiseera kino bw'atalina musango gwonna gwe bagenda kumuvunaana. Ye yagenda oba alina musango oba talina musango ekikulu akomyewo wenjogerera ali muntu free agenze ewuwe. Sejjusa yava n'ategeeza mu buwanganguse nga gavumenti bw'erina ekkobaane okutta abantu naddala abo abalemesa enteekateeka ya Brigadier Muhoozi Kainerugaba okusikira kitaawe. Bino byonna nga gavumenti yabyegaanirawo. Mu kiseera kino Sejjusa ali Ssembabule gye bamuzaala. Shamim Batalwo, WBS TV.